Kulekayo nnyo Mbulango babakama bange njagala okugamba nti programu eyitibwa Olugendo Lwange era ng'ebeerayo buli lwa Sunday zibeera ssaawa emu. Ye programu etukuleetera bannaggwana ab'enjawulo nga bakubuulira olugendo lwabwe balutambudde batya okutuuka awo weebogombera. Njagala okubeera nga nkugamba nti mwenna abastreaminga live tubaagala nnyo era nga tubagamba nti nno temuvaawo. Njagala okujjukiza nti wano ku Shanti Focus Center tubeerawo n'okusaba. Tubeerayo buli lwa Sunday zibeera ssaawa 2 paka ssaawa 4 eyo ebeera service ya Luzungu na Luganda ate ng'okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 8 era service ya Luganda. Bishop Livingstone Kiganda Kosani Mamisindi babeerawo nnyo. Vanessa, kaakati ogenza osome computer. Ngenze nsome computer bambulidde emirimu gyo kukola mu computer eyo. Nindanga mirungi ntula butuzi nobanga boss tankalanya amapeesa awo. Nengisoma computer nengi sagikuguka naye era nafunayo certificate mu computer. Kati maze computer mami tuba tuli awo tuwulira obulango ku TV. Mariam Ndagire ayita abayizi abaagala okukuguka okuzannya katemba asomesa bireredere twakalango tukawulidde wetunuddeko. Ekikulu abaana bange bonna bansanyusa baagala noza kiri mu musaayi naye nga kati bwe twalaba nti asomye amaze S4 okusinziira ku kikula kye ne wabawo abakyala ne bampa amagezi. Kyala abo bali mu kibiina tuli mu kibiina bakiyita A to Z. Kyala bamita Rose ate naye nga naye memba. Kati mukyala ngamba omwana oyo muteeke mu katemba naye omanyi nendozo baana agaana. Kati nange nenzija nemugamba Vanessa ate twadde amagezi tugende mu katemba ng'olaba otya naye n'akigula kuba muli munda mu ye kyalimu ng'akyagala. Kati netumufunira we yasomera. Kati netumutwala netugendayo omukyala muyita Mariam Ndagire ku Bat Valley netugenda n'atwaniriza namutunulira namusanyukira bwatyo natandika okusoma katemba. Ekitone kyo nali nkirina kuba kiva mu musaayi ng'okyewulira wali wakigezaako dda? Masomero secondary primary nze manyi nzina kati nga nze simanyi naye manyi okuzanya katemba. Nda oba nemukola mutya oba nemuzina onoozina oli naseka nze manyi kwe kuzanya katemba. Kati wulira ate ngene nzinjiga okukola kyokuzina kuzina bakuyiga nekibivaako nyosa birondoola. Naga tukoze tutya tugendeyo tutuuka olunaku fessa mu ddene tugenda kumutuukirira ntuuka ntunulako Mariam Ndagire. Omukyala oyo nze namulabanga ku TV ng'omwegomba ng'alina akayimba ke munange ebyange birina byonnatwala. Munange ebyange birina byonnatwala naluna oluyimba bw'olumbi ozinemu naguno omutima ogunuma nagwo gugo nze simanyira byankya byonna kumanyi munange ebyange neŋŋamba bannaye yono kati nga ku TV nze ndaba abamunene nga ndaba n'akamotoka tajjaamuko oluyimba lwevijja akamotoka weeriyesiga naye nagenda omutuukako neŋŋamba enviiri ezinva ku mutwe neŋŋamba bannaye yono nemwetegeza banaye nawulira essanyu nenkaaba n'amaziga neŋŋamba nzaani ngolo ki ekikkaawe okusemerera senebo okiyita totidde oba agenda kukkiriza oba ebyo nga nasoose nembiwummuza nga nkyewuunya nzaani musemberedde nze Vanessa nakulira yuli eri Masaka mulaba ku TV nali manyi nti ndi mutuukirira. Waliwo n'abaana balala bali bazibu? Si ku ssaawa eyo wetwagira kuba budde obwo bwe yalinga registalingiramu nga buli omu agendayo olunaku lwafunye. Kati koolo twaliyo ffekka nze mama wange Ndagire ne sekretary we ne baasaawe nga baliyo.
kati nemmala neŋŋamba nzaani nze nno nga ndobye mutunuddeko boogeradde mami munange mwana wange yamaze siniya 4 yakoze bwati ne bwati nne tetwasobodde kweyongerayo olwakino nekino naye twawulidde okuba akalango tusalawo naffe tujje twezuule nga mawulidde nkuba alina emyaka emikayo tumugamba anaasobola nti kati yasomesa gundi 2 alina ey'abakulu n'abato n'agamba kati ono tujja mmuteeka mu bato kubanga ndaba ayinza obutasobola konze nedda nja kusoma mu y'abakulu kyekigambo ekyasooka okunfulumamu nja kusoma mu y'abakulu naaseka nnyo nga lwasose n'okuwulira nti njogera naaseka naasanyuka naye abakulu bakeera abakulu beeyisanga bakulu bwe nkola nti kola kino saagala odde mu bya kito konze ye nga baŋŋambanga nti nga ngina okunyasira nti weeyisange muntu mukulu nga nasoma n'abaana olwo otandise okwogera naye nasoma n'abaana nze nembeera nga ndi bulungi ndi free nangamba kale nkwaniriza ennaku z'omwezi ne bweziti komawo tutandika banayi nawulira essanyu lindako Vanessa yagamba ennaku z'omwezi bweziti mukomewo so gwe tewakola interview n'abantu abalala interview yaki gwe iyo yaggwerawo awo n'akuyingiza nanyingiza nangamba jangu tutandika okusoma netusoma netutandika okusoma naye njukira nali namugaa nti ngenda soma n'abantu bakulu naye nga ndaba abazze bawala bakulu si bakyala naye nga bawala bakulu nga saali so surprised kuba ate benasoma nabo ewandagiri tebatuuka nnyo na benasoma nabo mu sekenju kityabo saabatya nnyo netubeerawo kubeera nabo tebeewuunya nnyo kuba omuntu omukulu yakitegeera n'agamba nti olaba ndagire omuntu ono amuleesi tusome naye ate nga tuli mu bantu bakulu kitegeeza naye muki muntu mukulu nawo tebakifaako nnyo nentandikiraawo kuba mikwano gyabwe netusoma netugenda amaaso nga tusoma naye nga tubanga abakola rehearsal n'atuyigiriza state designing ayagala okuba director ayagala okuba actor writer cameraman bonna abo bonna ba state designer aba producer ba co-producer ba director assistant bonna n'atumenyera categories nensoma netuzisoma n'atuwa ba example basooka ne bambuuza kati gwe bw'oba omaze okusoma oyagala ozanye obengaani nene mugamba sinjagala mbe nga Juliet Underwood ono yazanya nga Sharon mu bonna lwaki nze ndaba anzanyira engeri gyazanyamu ne Barnabas nze binyumira neŋamba yatumenyeranga ow'abantu babiri njagala mbe nga Juliet Underwood n'omulala mbe nga Mariam Ndagire nga nange ntuula wali kamera nezintunulamu nga nzanya nagamba kyolwo nga kati nga kyonna n'atubuza n'agamba omuntu nga oyagala otuukiriza ekirooto kyo kale n'oyo mwegombe lokale naye ofunayo ne ba n'abebweru international eŋŋamba woowe ate nze n'abafirimu akyawomba nafunye dda yerabidde Jennifer Lopez firimu yeeno gye yazannya baba baali bagitaani eyo nga mwegomba nnyo nga mu basajja neegomba nnyo Salman Khan omuyindi oyo nga ndaba akubira ekikonde nakasukatteke nga binyumira nnyo kati nga abo abantu babiri mu international nga bensinga okwegomba nasanyuka nangaye kati gwe oyagala mu myaka 2 obeere ng'otuuseewa ng'otugeze osome n'oyitamu n'ofuna nze ne muga myaka 2 njagala mbe nga ntuulaawo nga ntuula ku TV oba nempaako programu gyempereza oba nembaako obanga ndi ku interview oba nembaako nga kale nga kamera zintunulamu nengenda ku TV emyaka 5 njagala mbe nga nze omu ku bazannyi
omuntu bayogerako n'ofuna project nogaa tulinayo Vanessa azanya nagaa kati mu myaka nga 10 oba 2 maaso oyagala obe ng'otuuse wa nemuganza emyaka 2 nganze ndi so determined naganze emyaka nga 2 njagala mbe nga nze omu ne bagamba mu Africa #1 actress. One of them is Vanessa Kudda. Mpozi wayingira mu 2 emeka? 2016. Tukyali. 2016 we namuyingiramu ndagire kati ne tumala okusoma naye nga tusoma tugamba asinga tumuwa akataasa. Akataasa batukusimbye ekijiiko ekisena sukaali batukusimbye ekikopo oba fooko kyonna tunaa tufunye kyoba okola otya kyojja okufuna. Naye ate ng'erudda we mpulira akataasa naye nga kati akataasa k'osobola okwegulira. Waffe tulina obutaasa kikunkumuli. Ngenda wali mu wino nengula akataasa. Kati nga ebyo sifaako nyo yateewe enzira emabbali nga ngamba akataasa ayi tugende mu maaso. Ne tusoma tutuuka kumaliriza okusoma. Tuwa tiketi atuyigirize ng'egiba tutunda tiketi. Olunaku lwa screen award night yaffe asinga leeta abawagizi ng'omanya ebirooto byo bikoze eki bituukirira bitandise okutuukirira bisenvula bikuba step ngamba tondabanga kakati ng'ate nze ewaka eno gyenveera kaalu gyenkasiba bakimanyi nga batandikirawo dda okumpita serebu ate sibeera ne Maria Mundagire serebu waffe. Kakati olwajja nembaga bannaye leese tiketi 15,000 mujje tugende mundabe nga nzanya n'endagire ne bagula tiketi bagula tiketi era sewana naye ekyasinga okunsanyusa nti mu bonna be nasoma nabo nze yasinga otunda tiketi. Wafuna ekirabo? Si kirabo nakyo kiri si kirabo kuba nze ne mu kusoma nze yasinga ne baleeta akataasa kaali ka aluminium kabangise fuliya neguntu jale nga atufudde omukazi byayogerangako bituuse kaba kataasa kennyini mumbe mukataasa muli mubaamu ekyakabi. Mwalimu eki? Kakati ekyakabi ekyo kyennyini ogoberako. Kakati tutuuka tumaze items ziziweddeyo abazannye abasinze okuzina abasinze okukola ki olwejju naleeta takisi 5 okuva Kaalo Cafe wano okugenda ku Bati Valley nga bazze kulaba gwe. Nawulira essanyu. Kati wali eri ku mulyango Mariam yali ategeera atya nti no kati banoono yabaleese ono nagwe yabaleese. Kakati ticket ffe twazetundiranga ne tumutwalira sente kati teyali ku mulyango. Naye baasalawo ne bagaa tutuula awantu awa wamu netutuula era netukola items ne ziggwayo ne batandika otusoma Vanessa yani Liliani Patricia Morgani Shiba netuggwayo ne batandika okusunsula. Kati ne banatusunsula ne basooka ne batuwa certificate netufuna certificate neziggwayo nenziramu ne bampa certificate eyokuba nga nze best student in Mufa Park nenjifuna eyo certificate. Kati mubona nze yafuna certificate 2 nensanyuka nengamba akataasa kati nga nze simanyi kiri mu kataasa. Sawa netuuka ani yasinze batandike tusimba layini nebatandika kati nga enduulu yekweyimirira kati netutuuka ne bagenda nga basunsula twalinga 25 tusigalawo tugenze 8 7 6 3 tugenda tusigalawo abantu aba babiri. Wasigalawo nani? Bamuyita Bukenya Abubeka naye nasoma naye tusigalawo abantu 2. Bukenya Abubeka yalina abawagizi. Kati nga tebannaba kusalawo simanyi ani yawangula ojja kubeera ng'onyumiza naye nga tebannaba kusalawo gwe Beka wali wamutya yali akusingako mu kulabakwo oba muli eri wali ogamba Beka tasobola kunsinga?
Kyenali manyi kyokka nti Beka ayitasobola kunsinga bawagizi naye nga bino ebyokusoma nga sikifuddeeko baali ansinga bali kyansinga kati tukyuka tusigalawo babiri Beka yalina abawagizi naye nalina abawagizi kubanga ate n'aba bannange be baleese badda ku saidi akati ne basooka ne batuyimiriza akataasa n'akatuteeka wakati n'akawanika kati ngalaga babiri akataasa n'akatuteeka wakati olwo nesituka yonna nenga atufudde kataasa tugera katwala babiri n'asalawo ndagira enyini n'asalawo n'agamba kati omwomu n'asooka ku Beka endulu n'esooka neeraya ne baga kataasa n'akanteeka ku mutwe olwo yonna yasituka n'abaali baka stage n'abaali egweruboni nabo nebakuba endulu nebawa kati nga bo balabye dde ekiri mu kibokisi naye nga tebamanyi ki mu kataasa bagenda okwegenda okulaba olwo neŋŋamba nze mmaze maama nze ayiseemu ate era kituufu nga nze ayiseemu ngenda okugjayo ekiri mu guni nga awaadi nga bakusimbya awaadi bansimbula awaadi era nze ayina awaadi maama wange yazanya katemba sisita wange yazanya katemba naye teri n'omu yafuna certificate Vanessa yekka yagiye Vanessa ewaka yalina awaadi yalina certificate lukunkumuli bannange awaadi okumanya abantu basanyuka twava ne ku theatre sinze yasula n'awaadi eyo nakeera ku kyalo ginoonya ngena mbuuza buli munnaye gwe wazze nayo nga simanyi neŋŋamba bannaye nfudde bajipi awo ne bunneewanika neŋŋamba sijja kufowa nenkwata abasisita bange bali awo bawala babiri nagamba mujje tugende netugenda netunoonya awaadi paka wetwagifuna nemugamba kati wadde ogitutte kola nemugamba munnange owangudde awaadi nembadde nga nze agiwangudde ani yagiyina oyo yali neiba waffe awo kati yasenguka nosenguka naye ate ye yasanyuka nnyo okusinga nze naye nnayi nenfuna awaadi bwentyo kubanga kati awo netumala netutandika okuza ndagire n'agamba kati nkuyingizza oli memba waaki wamufa kaakati oyingidde Vanessa paati ki gye wasooka okuzannya mu muzannyo gwonna gwe mwatandikirako okuzannya baali bampita Rehema omuzannyo gwali gwa stage play baali baguyita waataba nga kitegeeza ki nti omuzadde yenna waataba omwana oba omukozi oba maama oba omukulu yenna waataba mu maka akulira amaka oba kampuni oba yenna omukulu waataba abasigadde bafuka ensolo kati omuzannyo ogwo gwalimu nti omuzadde omu agenda naaba nga ayagalako omwana ono omuzadde omulala naaba nga ayagalako omwana ono kati eno oluusi oba wakati oba omukulu obaani ne bamulekerera naaba nga akola kyayagala kati yali kati mwogwo omuzannyo gwe wazannyangani nze nazannyanga Rehema yali mwana muwala w'omukozi omukozi yali musajja ng'akola mu maka g'omugagga naye omukozi oyo taata wange baali bamuyita Male Ronald oyo yeyali taata wange ng'azannyanga azeeri yali mukozi mu maka ago maka gaali gafande nga omukyala wa mulooya yali looya nga taata wange Male ayagala omuwala omukulu ow'omufamire omuzannyo ogwo gwani abaagulaba mumanyi abaalaba omuzannyo waataba ku Bati Valley Theatre mumanyi waataba kiki kuba waataba twamuzannyira omwezi mulamba naye nga buli weekend tujjusa ye stage play yange gye nasookerako okuzannya ye paati gye nasookerako okuzannya kaakati awo ng'oyingidde awo challenges kize wasinganga okufuna awo challenges ze nasinganga okufuna kutambuza tiketi bakuwa tiketi boosi ayagala omutwalo oluusi sizoni emizanyo gyabeerangayo sizonal nga bakuwa tiketi ogitambuze oyinza otuuka ku muntu nagaha mwavu nagaba naye kati tiketi ezo zitambuza
challenge yasine kale nga abamanyi bangulako naye nga abatamanyi usi bampita mwana muto twagenda ngeyo mu kikuubo mutomedde omuntu omugamba nayo nagamba kati nga oba tolina muntu oba babuzibwa batajja kukola ki kugitwala tiketi. Mu mizannyo batera okugaba paati nti kati gwe zanya kino zanya kino zanya kino. Waliwo paati gye baali bakuwadde n'osooka n'otyamu ng'ogamba eno sigenda gisobola. Kyali kikutuuseeko? Tebagimpanga. Buli paati gye bakuwa oba ogisobola? Bangisobola. Paati ki ze basinza okubeera nga bakuwa mu mizannyo gy'ozanya? Tebampangako. Kyensinga okwagala ku Mumbejja Mariam Ndagire, she respects the size. She really respects the size of someone. Tasobola kumpa paati nga nze maama waawo. Muli ye abalaba nti atyobodde ekitiibwa kyo. Kyekisinze okubanga tekijjaayo bantu nga ffe abamu ku bali muki mu byakatemba mu groups ezimu. Abantu abamu agenda nakula kati nanze nampa nzaale omuntu w'emyaka 3. Tekiriyo nakuvaayo kubamu gyekiri babikola naye tekirina kale kunze tekinkolera kati buli paati gye bampa nze ngisobola. Waliyo ne project emu gye nazanyako bagiyita ndayira bampa nga nze musambwa nga nze akulira ekyalo ndayira kiri baali bagiyita ndayira naye nga ne bampa paati y'omusambwa nga nze musambwa tebasooka bansiiga abula challenge ezingi mu art tosobola zimalayo kuba bansiiga evvu ettosi ettaka ly'ekiswa kugamba nga nazzenga omuntu nembeera ng'ali mu shooting entunula ng'ekitagasa lwakuba nti nkola ki nzijjayo talenti yange neŋŋamba bwe bidde ebbali tujja biraba oluvannyuma naye nga mmaze okikolako kati mundayira nenfunayo project endala baali bagiyita abalangira mu nnyango yali screen play kati eyo screen play bagamba nti balesa ekibiina kye bakiyita Pal Films Uganda akikulembera ye Jude erinnya eddala ndyerabidde Mr. Jude nampita nanga Vanessa olunga amaze okundaba wali seera ebyo nga ng'oliwa waggulu nnyo nnyo seeryali nga ntandise kati wembanga banzadde awo nga ntandise okwavula nga sinatambula nensanyuka nnyo naye kati nga tugenda wa atya ntambuza anze Vanessa nyumira nnyo ttambula naye waliwo ebifo nga byesi bituukangamu twagenda Jinja eyo Yiganga gye twashootingira nali mu season 2 eyabalangira mu nnyango netugenda netushootinga screen play eyo bannange olwagimala okukomayo waka ne bagiteeka ku TV bwe pa kati olwo tandise nakwata dda amasimu postinze Facebook social media naye kati obuzibu bwe tulina tuteekayo amanamba gaffe luli ebyonabiga naye ngaolyenza okubira mwana gwe nakulabye ku TV gwere bataala amasimu negavuga oli akusanga mukubo nagamba siyo no mwana yazanya mugundi namawala gwe wali kayaye sebo ati firimu eri yakugwa nti abantu bafudde bonna naye nze yasigalawo oba bakikola batya ekyo kyama kya writer oli nansanga mukona siyo gwe yali muzannyo guno nti bannange nga mwazanya ngamba biroto bitandise otuukirira olwantandise obeerawo omuntu nandaba kati awo nga tubeera tugenda mu rehearsal wa Mumbejja n'otuula mu taxi ogenda okula omuntu akwetegereza nakwetegereza naatone naye kiva lumu oba lwaki baba bakutya omuntu ng'akulabyeko ku TV enamaani akusanga ewantu abakutya simanyi nange simanyi tujja babuuza tujja babuuza lwaki muba mututya niba nakusanga nawe siyo nomwe
Sikekana kati ngawulira oluvuuvuumo mu taxi sikekana ebyo ebintu ebito ninfunayo ne projekiti endala bagiyita waliwo omusubbaawa projekiti nfunyeko eziwera zimu tezinafuluma omusubbaawa nezanyanga Anet alina ebigambo ayinza okwekwasa nti nno tata w'omwana yafa temunagattibwa naye ate omwana oyo bambi osadde nze taata Orisi yanzaala nze najja ne maama wange ate wakuba taata Orisi nakugaana kamanyira kakusukiridde situka ogenda otulena eri sigali ono mwana bwana naawe wamma jangu tulabe. How are you? What is your name? My name is Anita Awori. Ate mama namuga asinga nze Anna. I never It's okay. Atula wali. Era tumulaba alina ebigambo bingi. Akati wano si Anet. Naye era ayagala okwefaananyiriza muganda wa Anet. Engeri gyali nti yeefaananyiza muganda wa Anet. Anet alina ebigambo ayogera ne batamubuuzizaayo. Mumugulaba omusubbaawa mugunyumirwe tubaleetera tubookya tujja bookya. Kaakati Vanessa tugenda komekereza episode yaffe eno ey'okubiri naye njagala obeere ng'oziramu ekibuuzo kino byonna tubyogedde tusomye senior 1 tugenze mu Maria Mundagire naye tukoleddeyo Katemba. Vanessa alina emyaka emeka? Tujja kwera nga tutandikirawo. Omulabi wange omulungi wa KTV sigenda kubeera nga nsukkawo olunaku olwaleero tubadde ne Vanessa Huda ekitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kubeera nga tweyongera naye mu kitundu kye ekyokusatu mwe tugenda okubeera nga atubuulira myaka gy'alina ajja kubeera nga atubuulira Katembo n'amazeemu emyaka emeka ate era ajja kubeera nga atubuulira ebirungi byafunye mu Katemba. Sikoze nzekka ku kamera kubaddeko Edu badde Ndagiro Esther era nga nkugamba kimu nti mwena ababadde basuinga live tubaagala nnyo mubeere bulungi temuvaawo. Thank you.